Sometime like 2 years. You've been dating for 2 years. Nenga to spacingamu. Nga spacingamu nga wenkugambye. Yeah. Ono guy yabaddewa. The one you're dating right now. Nati kati mweyo space. Yeah. Mubaamu abajja. Mweli space mwabera on and off nga mulimu abe alimu. Mubaamu abajja sije. Bwera ngo ina nyingi wali ogigabanya. Kati ate ye yalinga inazo zeka. Good example oyo mwala goyogeddeko. Nafuna break, nafuna yawo omulala. But there is always someone on heart. That's why niwabawo ki odamu ne mwesonyiwa ne muddamu ne mwesonyiwa. But okula notukana n'oyanga. Frank Ntambi yali ku mutima. By then. Ng'oli omuzanyisa. I would say so. Sikumuzanyisa as such, but I would say so. Yeah. Ochimanye, wabelawo time, there is what you want and what you need. Yeah. Kati bwe wotulamu ne weerowooza nogamba but praise, you know. Winza oba ono gw'oyagala but. Kati Frank Ntambi yali ki? What you want, what you need. What you want. Nga tomwetaaga lwa ngoyaga omwagala bwagazi. Nga si kye weetaaga. Golooza kye weetaaga naye nga si kye weetaaga. Bananga yochaluba atera simugabana naye era tabyagala. Kona! He's not a Casanova, mina goldiga, sweet like marijuana. Hey! Ona nkubanga chibanga. Sabula. Dimuchala wa chibanga. Tuli ku the truth media, just go subscribe, follow ndino omwana omweru mata. Olwo mukyalo muyangamba oleta bana abana notaba introducing atubuulira be baani bakola biki notandikira ku story. Nemwa gweziramu okuleeta ngena munnyonnyola. Omukyalo ono waiter Brown. Brown? Really? Waiter ani? Rach Praise. Yes. Yeah. Ani? Rach Praise. Okay, tugenera praise. You are praise. Yeah. Mukyala Frank Ntambi. Eyabadde. Okola mulimu ki? Okola emirimu ebiri. Gusooka? Clearing and forwarding agents. Namavi. Makeup artist. Ati makeup artist. Aba clearing mwina sente ogenda kupa ku sente ebyaddala. Kuba bangamba sente ziteeka ne mbasajja. Ogenda kuye nzoge. Ezoteeka mbasajja. Mukubi oluseke nga muwulira era waatazimpa era nja kudda mu video ndako bagambe billahi adulwatano saalufunye. Anyway, praise oli otya? Ndi bulungi. Ali bulungi. Okay. Very fine. Very fine. You said nalabye ebifaananyi nga wafunye omusajja omuwanvu asinga Ntambi omuwanvu. Wamulabye? Nga muwanvu akomere. Simanyi yakuwadde n'emmotoka? Yabadde birthday shoot yange. Emmotoka nga yiyo wagyewoze? Emmotoka yaffe. Gwe nani? Ne baby wange omupya. Naye bannange mumanyira ate mumanyiza kajanja ntandise obbate. What happened between you and Frank Ntambi? Mwayina Valentine shoot? Nembalaba nga mutijja lwabako mwana avayo n'akaaba. What happened? What's really happening? Kyekiri eyo e Kampala kye tutategeera. Mubuuka mweno lavu mugwa mweno mulinga mayanzi obuuka bubuusa oti. Tetunaweza mwaka ngo Frank Ntambi akutulaze nti gwe mwagalwa. Valentine edako genda kubo photoshoot ogina na mulala. Ono to stay. Anti kyemugamba kiki? Valentine eri wabadde na mulala. Kati nene edako. Bwe kitowe kiri. Kati kankuleko nnyonnyola abantu bakuwuliriza. What really happened? Nnyonnyola ensonga zo bulungi. People need to know. Bino ebintu lwaki bijja bibeerawo. Frank left a girl for you. I know mwala gwe yayina. So kolindeko bali mulavu na mwala. According to the girl interview gye nakola. And omulenzi ate ku bintu byonna bye nalaba saalabako we yeewakanira nti omwala yali tamwagala. I didn't see that. Facial expression ng'ovudde ku muntu byayogera tulaba nze ngenda nnyo ne facial expression. Nze sinawe neyabunala nga amwegaanira. Ate ebintu ebigenda oggwawo nga mukoze photoshoot. Before nga tunagenda Frank Ntambi where you met, ne how long have you been? What has happened gwe mu period ya myezi ena kuba Valentine ebeerawo mu gwa kubiri gwa kusatu gwa kuna tuli mu gwa kutaano period ya myaka ena n'obanga ate oli ku engagement na musajja mulala kiki buzibu ki? Obuzibu no si bunene tebuli awo but mwa Frank
yasalawo kundaga mu bantu on Valentine's Day. Tekitegeeza mbu twatandika ku dating like a week before. Yeah. Through time, within time, nasalawo nakola ki na postinga. But then we had dated for long. But in a relationship yafebera on off. But I was very tired of that. Yeah, I got a man who's willing to take a step. Which step? Engagement thing, marriage things. Kati a joker. A joker. Who is a joker? Frank Ntambi is a joker. Kati era abafuusi. Kuba nkugambye relationship eri tuddamu ne tucyankalanamu ne tuddamu like that. Omuntu omuwa chances hoping for our best. Bangamba it's you made him shift okuva gyali n'omugamba ejjo lisobola kujjayo ennyumba n'akyusa n'adda ewalala. Honestly, fe babiri nze naye twasenkayo nga teri afosinze munne. Okay. Nga we musalawo nti kati tukyuse location. Okay. Because when you say Frank Ntambi is a joker, ntandikidde on a lighter note tugenda mu details. When you say Frank Ntambi is a joker, what makes Frank Ntambi a joker? Ndi very clear, my dear. When bamu datinga on and off. Kategori kuba o manyide within ku Valentine. Ne kati fa babiri we know where we came from. Again. Mumbadi mazebanga ki? Sometime like 2 years. You've been dating for 2 years. Nenga to spacingamu. Ngawe nkugambye. Yeah. Ono guy yabaddewa. The one you're dating right now. Nati kati mwe space. Yeah. Mubamu abajja. Mwe space mwabera on and off nga mulimu abe alimu. Mubamu abajja sije. Bwera ngo ina nyingi wali ogigabanya. Kati ate ye yalinga inazizeka. Good example oyo mwala goyogeddeko. Nani afuge gwanga ni. Mubeera ngoli mulavu nga lavu mujirimu abantu basukka mu babi. No. Wekiri? Omufuna break, nofuna yawo omulala. But there is always someone on heart. That's why niwabawo ki oddamu ne mwesonyiwa ne muddamu ne mwesonyiwa. But okula notukana n'oyanga. Frank Ntambi yali ku mutima. By then. Ng'oli omuzanyisa. I would say so. Sikumuzanyisa as such, but I would say so. Yeah. Ochimanye, wabelawo time, there is what you want and what you need. Yeah. Kati bwe wotulamu ne weerowooza nogamba but praise, no. Winza obona goyagala but. Kati Frank Ntambi yali ki? What you want, what you need. What you want. Nga tomwetaaga bula ngoyaga omwagala bwagazi. Nga sikye weetaaga. Golooza kye weetaaga ne nga sikye weetaaga. So no government yetufuga ina bintu bingi byeyina okutereeza otherwise we relationships no like people you are a pretty girl. Everyone was so saying mukona ngamba oyo mwana ali mu relationship ateredde. Nengo olimu abantu. So you are in a relationship ya threesome? No my dear. Kati nakoze. Walika sandwich. No. Baku sandwich ngene niyo musajja nene omusajja oli mu makati. No, by the way the story of relationships bid at go Yeah. Just omuntu naye akwamu time Kati this new man of mine abadde nga mpaamu obudde. But I sorted out myself. Yeah. Akulemedde ku mubadde ye okuwa obudde mubadde mu relationship ya shadow for how long? Ko ye bagita shadow relationship. Omuntu wali naye nga ali mu shadow. Yes, banga pambo. Aweze banga ki? Like 7 months. 7 months. Oh, the 7 months nga no kombi atakombyanga. Why? Ye ngamba oli. Why? Frank Ntambi yalia. Why? No. I'm just asking for clarification because the people are going to gamba na ye. Omuntu okubera bangero nanga alinze.
Kisoboka bulungi. Kati onabuka kafu kinti nno bwana amala okomba kono ina kutatadduke. No. Patience jataddemu. Yeah. He's so loving, by the way. Kale abasajja bakyuka, but let me give it a try. Yeah. Photo shoot Jamali and Frankie and Ntambi. You guys proved to us it was our next iconic couple. Itwaye tugenda okufuna. Naffe twali tweyinamu essuubi. Obalogera mwali mwerimba we muti. Naffe twali tweyinamu essuubi. Yeah. Kubeera rocking couple, iconic couple. But nebitagenda we batyo. Yeah. What did I really like Frankie Ntambi yakola ne bireeta doubt nnyo mu mutima gwo ne bigamba n'ogamba no. Kati nga bwe nkugambye, being on and off, naturally it is a turn off at some point. Okubeera on and off. Because oyinza kungamba nti from the bloom solo okubeera on and off. Mwena muli mu Uganda. No, challenges tezibulaawo by the way. Naddala ng'omuntu omu wa camera ate omulanga si wa camera. Kisekeera. Yes. Nga weekanga. I smell a rat which you not display, yotateka ku display, smell a rat. Challenges tezibulaamu, my dear. You know that. Ntambi yakola biki? Gola atalina kyasobola kukola. Ndabanga he's a faithful guy. A listening guy. Loving. Loving ko. Soka tukateeke mabbali. Elaborate. Lwaki kigambo loving emabbali? Not all that. Si nnyo kale. But he's not loving. He is, but not all that much. Not all that. That's why nagambye a better person. Yeah. You and Ntambi, how did you meet? Maybe katusoke tutandikire on the note of you people, how you met, you and Ntambi. Kwa tuyinza okutegeera ekizibu wekiva. Mwesanga mwatandika. No. Tuyina ensobi abantu abamu olyaja gamba wabula ensobi nange sijja gikola. You've decided to come in camera. Kati katukikole ki? Tukimale. You and Ntambi, how did you meet? I was out sometime, we met from there. Gandine banange nga naye ali mu banne. Mwekwanira mu bbaala? Si bbaala gambye out. Out gwe yeyo ya bbaala yokka. Simanyi. Ebyokubuuza nina bingi. So you and Frankie Ntambi mwesanga mu bbaala? Sigambye bbaala. Love yali atamiiro? No. The first of all sinywa mwenge. Ye yali atamidde. Ye. Abantu bana abantu bakubira ne bagamba oli wa kizigo. Bwe baso bayogera. Bosi wangambe tobera ku social media. Nida kati you inform me. Bagamba oli wa muzigo mungi. Lwemetta. Omuntu wa kizigo osobola omutegeera. Sibamanyi nze ab'ekizigo. Olaba bulabi. Nze ndaba beeru. Kati tunalabira kuzaala ng'ozadde akaana kaddugavu. Akasudani tugamba why. Akatiba akakafulumya tafali lisibidde. Siri wa kizigo, but buli omu abeera entitled ku opinion ye. Ate kati abaddugavu balina obusungu. Bamanyi buli muntu omweru yeeyerusa, but it is very okay. Things badde basinga okwogera ku internet bibadde there were two. There are three. And ekimu ekiclarifying ogambe tolimu wa kizigo. Oli mweru. Tolimu na mpiso. Bagamba empiso ekolako wenna. N'obanga atali wa kizigo. Omanye yeje kubako. Mumanyi. Nakyuka. Allah. Nafuka nganzi. Naye mugamba amalo myaka 2 nga tajeeku. Ekyokubiri. Your height. Mumpi ndi mwavu. Mumpi. Agamba oli mumpi mbu babiyita batya? You in a state of gravity.
But you down to earth. Ndiko comments z'abantu. Height. Omukazi omwanvu ennyo naye tanyuma. Siri mumpi nnyo siri muwanvu. Just neemala bwemazi. Weemala. You're not down to earth. Character wise I am, but mu height. You're not. No. Ekyokubiri okwanisa ssente gwe weekwanira abasajja. Ntambi gwe wamukwana n'omuteekamu ssente. Really? Weekwanira abasajja. Era n'entambi gwe wamukwana. Nenkwana nani omulala? Ndowooza ne gw'olina. Kati nze n'agamba kibambi. Zo ssente zikwana omusajja nga nziggyeyo. Teweebuzaabuza mu kamera. Nga nziggyeyo. Nze nteekemu omusajja ssente. Leka naawe mba ngudde eddalo. Ntuukawo awo. Kama ntwale. I cannot. I can never. Tomuteekanga mu $1. Kye kyamuleeta n'okusuulawo oli ng'akasente otaddewo akajja akawera. Really? I heard that. Si bituufu ebyo. N'ez'omuteekamu sizirina. Sizirina. Sirimba. Okufaananira ssente. Olina effugabbi. Wamusuzaako n'ebweru ng'anywedde. Kati gw'otandise okumpaayo. Nze nabirabanga ate nga babimugamba n'obimugamba direct. Nga n'ebimugamba. Wabeeranga n'akantu ak'omwenge okamuteekamu n'otegera ekipa z'omwenge z'anywedde. No way. Ekisooka olina effugabbi ng'omugamba todda wano ng'onywedde. Nze ebintu ebyo by'okunywa ng'afa saagala. Nga ye bw'ayogera. Nga bamujerega. N'omusibirako n'ebweru. Kyaliko That Media, go subscribe, like, follow. Nkyali ne Frank, that was Frank and Ntambi praise. Abali beesuubiza ensi n'eggulu nga buli omu agamba munne siri kukyawa siri kuleka paka ku lunaku lw'embaga gw'olinzalira abaana bange. We twogera kati bakyankalana olunaku olwo enkero ne bamuproposingirawo kozi mu gwokubiri twalaba photoshoot tugenda otuuka mu gwokutaano nga tulaba mukolo mulala. Lindako gwe ne Frank Ntambi mwawukana mu bbanga ki? Mwawukana ddi? Twawukana ddi? May yenna. February, March, April. Ogwokuna gwonna? Yeah. Naye ng'olina obwangu? Karachi. Speed y'okuswitchinga abasajja nga nnene. Mameka. Kasaasu kamu mba abasajja. Yes. Awa tuteekako S. Kati awali meni tuba tujja mani tujjawo ene tuteekawo E. Kale, katulinde ono tulabe. Ono gw'olina? Munaye totusuubiza. Bino ebyensi biraba edduka. Nedda. Katulinde ono gwenina. Gwe tujja okujajingirako oba nkyusa nti gwe mulungi oba gwe wali musobi oba oli. Oba nkyusa kusa. Nade nkyakusomera ebintu ebize byogerwa ne nkugamba ekya omuzigo n'ogamba nedda. Ne Haiti. Okuteekamu abasajja ssente. Ezo sizirina. Ekisooka olina effugabbi. Omusajja nga bw'agenda wali otandise n'omugaana okugenda mu mikwano gy'okutambula najjo. Bu clips gye buli abantu bagenda buzza a few moments later. I remember yalina ku Sunday Nation ne bamugerega. Ne bamugamba tebakyamukkiriza kuva waka okutambula n'emikwano gye. Ng'omwenge gw'omugamba okunywa ogumupimira. Bamugamba eccupa 2 bwe zisukkamu sigala gy'obadde. Sawa 12 ng'oli wano bwe zisukkamu toyingira ewange olina effugabbi. Praise. Ompaayiriza. Byonna byonna ompaayi. Pulidde bipya. Kati so afugiriza musajja. Sigamba mbu oba ndi housewife. Mbu mbeera waka. I work. Ebyo manyi bisinga kukolebwa abakazi nga bawaka atayiminga obudde olinaani time y'okunoonyereza biki nina ntono ddala. Okay. But still olina ekintu ekitagatta mu bintu bino.
And someone is going to ask, Ntambi wa muchayi, wa movies on wafunye omusajja. Then why have you resorted to a camera? Rachoze mu camera. Ntabaki sijja. Garanje sijja. Nange kyembuuza. Kati luli singa byasigala tebiri mu camera. Nga bwe nkugambye. Kyandibadde very fine. Naye since biri mu camera, byajjako mu camera, kati bi endingira mu camera. Nsobola okugamba. Oyagadde omusajja omuswaza etibwa muchayi. Si kumuswaza. Ne praise abantu bagumiikiriza. Oyagala kunsinga bugumiikiriza. Biki byogumiikiriza n'olemwa n'ogaana naye nedda gumiikiriza nk'oyo. Bwe nkugambye on and off oba ogumiikiriza. Ekyo kibaawo. Oyagala ngumiikiriza ekikala? Nze anti ndabira ddala nga kyogamba kya on and off bw'oba wagumiikiriza 2 years kibadde tekikukyusisa musajja. Ndi muntu nange nkoowa leka. Ng'okoowa kimanga? Okoowa. Ekyo kiri ekyakola ekyo kye wakoowa. Okoowa. But you guys, do you talk? Mwasigadde ku friendly basis? Not all that much. Sinna. Nyanga omukubira mwogera? I love testing. Bring your phone. Call Frank and Ntambi. Ogenda mugamba ki? Agwe relax. Call Frank and Ntambi. Nzayogera naye? No. Lwaki gweyogera naye? Nkwagala okwogera naye. Akale yogera naye. It's okay, yogera naye. Teka mulawudi. Teka mulawudi. Tetwandikikoze. Lwaki? Kola bw'oteeka wange. Hi. Hi. How are you? I'm fair. How are you? Oh, why are you fair? And you? Actually fair. Bulamu bulijjo bwe butyo. Sorry. Nekyawa. Frank and Ntambi. Waliwo ekitagatta. Waliwo ekigatta. Waliwo ekitagatta. Lwaki oganya omumpa? Lwaki oyogera naye? Gwe mumpe njogere naye. Ongambye omukubiri. Simukubidde. Simu yange teriiwo mbadde neetaaga okuba nga ayiswa yankubira wano Frank and Ntambi. Nedda tomukubira. Mugamba ki? No, I just want to take praise waliwo ekitagatta. Kiriwo ekitagatta. Ombuuza twogera. We mukubira akwata oba ye wankubira. N'oŋŋamba omukubira. Takutte. Tetwogedde. Lwaki omwenyini? Gw'ode wamugamba ki? Nze mmanyi bibadde byange. Era mukubira ku simu yo. Ku simu eyiyo. Anyway, so you guys ekya on and off kikyaliwo. Tukyasobola obbalaba nga muzzeemu. Lwaki? Kino kirabika kye yakoze bw'abadde busungu. Lwaki? Nze ndabye esimu gy'okubye. Olw'okuba akutte? No. N'enjogera gy'obadde oyogeramu naye gy'abadde ayogeramu. Sina nsonga lwaki oyagala mukambwalireko? No, si kambuwala. Even when he said he's fair, you tried so hard omanyi lwaki ali fair. Ndi kuba nga mmanyi. Manyi lwaki? Omanyi lwaki tali fair? Then why did you let him talk? Privacy. Wanaaba naye ayagala okwogera ajja kwogera. Okay. So go bado financing ebintu. Ekyo nno wakiremezaamu. Nze kukiremeza mukozi kati njogera social media. Njogera words on the street.
financing a relationship yange. No. See, another thing is to say na. As a sincere. Nga akasente ke tukubere mu forwarding and Nga bichinga tukayibwa musajja. No, my dear. Katineda, let me ask. You guys put your relationships on a weighing scale. That's on social media. You have relatives, right? Yeah. What do your relatives, your parents, abantu ababetolode, what do they say about being able to be mukola? Because these things bisigalanga webi. That's why I'm here, because relatives, what? Jagala bya mukyala Ntambi to stop. Like, Omukazzi Agobye. I'm ready to move on with him. Yeah. Did the guy know you coming for an interview? Yes, Simon Tuwabi. No, yategedde nti ojja ku interview? Yeah, yategedde. Nakkiriza. He's okay with my kuba choices. gwafuga. Banayi. Kachoza yete yabiraba. Photoshoot yete yabiraba. Naye abeera yagala tukiryalinge air. Kuba naye tasobola kubeera comfortable nga atambula nange bagamba mukyala Ntambi. Okay. Akola? Era naye zamuteka muse? No, mbuuziza bubuuza. Kwe lwaki kirese maama? Akola wakiremeza? No, I'm just asking you. Yeah, akola. Kati I work. Ndatinga omusajja atakola. Kikola says. Manyi? Tekikola. Kati okimanyi tekikola. By the way, let me ask, how old are you? Praise, when emyaka emeka? Myaka tugireke. Nina ejemala kuraki? Cause in relationship circles, not only in Uganda, tuyina abawala abato, tuyina ba sugar babies, mwe abawala abato nga mukola naye nga muganza abasajja. Babayita ba sugar babies, ntulirawo ne ba sugar mummies. Oli mu saako ki? No, nze nja kugamba. I'm dating. I'm old enough to date, but I'm also working. I'm not a sugar mommy. You're not a sugar. Neither a sugar baby. Kubanga sugar baby. Nedda. Ate ngeri olina akazigo okapangisa abasajja bokka. Nedda. Silly sugar mommy, silly sugar baby. I'm just dating like a normal girl. A normal girl. Yeah. Ayamba kuwa ekiganye boyfriend yo. Goraki wanemezaamu se. No, ekyo kiba mu relationship. Nedda nze awo situuka, nze siyamba musajja. Omusajja, so ayamba musajja. Ebintu bya ssente. Okay. Kati kankubuuze. Mu bulamu ki ekisinga okunyiiza ku basajja nga muli mu relationship? Now I'm not talking about Frank and Ntambi. Ki ekisinga okunyiiza n'omusajja nga muli mu relationship? Singa okunyiiza n'omusajja ati mu relationship. Nze njagala nnyo okufiilinga loved. Loved? Yeah, because I love back. Kati omusajja kyonna kyakola nga kindeetera okuwulira like I'm not loved. Awo nedda. Ogoberawo embwa. Awo mba siriiwo. That's one. Kyekyo kiri major by the way. Because abantu abeera bonna, it is always love. Yeah. I love what you call genuine. In love, biki otunuliranga muri ngo you to feel loved. Biki ebigiramu munda mu package ya being loved. Kurange. Gifting, time. Omuntu obeera naye aba amanyi by'oyagala, by'otayagala. Kati waba akola by'oyagala. Yeah. Awo obeera ofiiringa loved, right? Okay. Kuwa birabo. Baga nnyo kuwa ebirabo. Bwe ndowooza buli mwoyo asibwa tabyagala. So omusajja atakuwa birabo olabira ddala. Si birabo nti kyokka. Kati ngamba. But gifting, because I also gift. When I'm in love, I gift. Mwogabire emmotoka omwo. You also gift. That's good. That's good. Gift was. Uba muli relationship kirungi okuba nga ogiftinga omuntu. So right now what ugambira nti no oli mu relationship, right? Okay.
So nsobe ekizokozemu in the last relationship nogamba no mweno gyenfunye to keep it wako move ogikipinga nga tukyali fena tugenda kuzikola. Nsobe kibuzo ngakyalowoozaako. You cannot say you're perfect in the relationship. Sibadde perfect, but maybe my challenge is I'm kind of lazy. Lazy? Ebintu byewaka ebimujja waka biki. Obadde tokola housework nga buli kimu kolako ekisobose ebisigadde omwami kola. Ate n'abaana abikola. Mubadde ne maid? Mbikola but on my pace. Yeah. Okay. Ndaba. So this time ekyogenda kiddamu. Ekyo nakyo siri willing kirekera. That is me. Naye akyakimanyi. Era kweza enjala tosobola kubanga obadde okola emirimu. Nati nkolako byansobadde. You can even fail to wash your knickers. Really? Yes, with those nails. Kola what? Nze nswala omuntu okunjoleza my underpants. Kati natukula zitya. Naye Mukama Katonda. Okay. Kati nyala okubuuza. Had you moved in with Frankie mwali mubeera mwena? This last time twali tetubeera ffenna because my work nze nkola walako ate yabeera Kyanja. But mu week at least every weekend. At least ojja n'omubeererawo. Kati nkyakyebuuza. Let me borrow from the other girl gundi oli omuwala gundi Xavier's interview gye nakola. Yangamba he used to go wa Frankie Ntambi n'abeerayo n'asulayo. Yes. Ogamba naawe wajjanga n'okola ki? Honestly nze biri omuwala sagala kumuddiramu kibuuzo kyonna. No mbuuza kikyo? Did you see anything Edda. Ate nze kikyanzibu waliyo okugamba mbu oyo omuwala yali adeetinga ne Frankie. Kubanga siraba bw'alina ene test ya Frankie anyway. Honestly. Okay. Honestly. Siraba bw'alina test ya Frankie anyway. Okay. So in simple terms omuwala yali yeekutira kadingidi. Tunyaze. Naye waba yali ayibedeetinga. I don't know, but sirowooza. Olime lw'abasudde mumukene mbulireeyo mukube eri bannange ewaka nendya ku nnyama ensiike sebusanakola mikisi. The meaning of that okusinza ku statement gy'okoze olabanga Frankie Ntambi test zo z'omuwala tazirimu. So the song is abasajja babeera n'abakyala ewaka be balaga mu bantu. Kati ne babeera ne bumukene Katonda ko yabeera ennyama gwalaga mu bantu then bumukene bwebo n'abulira eyo. So it's bad ever mukene okuvaayo okweraga. So kati mukene ki yakola? Oyo kyeza. I'm interpreting your statement. But kale tukitwaliremu eyo line. Bwe tuba tukitwala. Okay. So if Frankie Ntambi is willing to change. If he's willing to change. Agenda kyusa kyoba. Byogambye caring, akumunga caring, giving you time. Bya on and off agambye no more going away ngenda kubeerawo. Nedda. Kuba it is not first time nga promising to change. Yeah, that's it always at this time around. He will do better. Ever much sidi complaining. Kubanga okimanyi mulimu omuntu nature ye bw'atyo bw'ali. But it's chimanyi ekyo. Nga ye abeera on and off abeera mu. No, like levels are loving tezenkana. Oba nga ogambye mbu oba nga mufugiriza saga agenda mulimu amu omuntu nga yobulamu bwe out. Nga ne bwana promising atya. That is his nature.
onatuka guno okitegeera namanya this person bwati wakola ki. Then you learn how to stay with it. You either learn or move out. Kati gwe ekyo my man omukozi okikoze si bulungi. But during your relationship with him walabako kembeera yonna nti nno oba akugattika oba ali a jump guy? A jump guy. Teribulawe naye he's so protective. Like oba sigala respecting that tachikulaga nnyo nenga teri musajja naawe atacheating. So red flags zaliwo Ziba ebisajja ebyo ziba kati fe abaagala omu kuva January paka January tuli kuki abagala ki fe abaagala omuntu omu January ku January kitibwa kuki kati mmwe oba mwate Katonda abakola atya kikamu abasooka kulayini mufuna blessings ziri badimanyi tuli basiru bwe kyandibadde by the way bwe kyandibadde nayo kiba tekisobose teweekaka ate fena generation tetuweekaka honestly tulinga abedda nga gumana mukuba katambula wakulaga red flag esooga yitamu okuguma kwaffe kale oguma naye wotuuka nga tekikyasoboka nokireka okita. Okay. So on your socials wali omupostinze gundi gallery zonna zasigaddeyo? Zikyaliyo pakuba zigenda vaamu. Ogenda mu deleting? Memory, you keeping memories, what's up? Memories zibeera mu simu zibeera mu nze. Mu simu ogenda musigazamu ebifaananyi? No, like memories ne bw'osangula ku simu ne zibeera ontuyo kitegeera ate oyinza otuuka nga waliwo ekifaananyi ky'oyagala olabako? Tekiriiwo. Ntambi agenda off the grid. Tekiriiwo, yeah. Praise. Tekiriiwo. Topapa? Nogenda kusaba topapa. Ebintu mwabikola mwagala. Kiyinza okuddawo nemba temuzeewo ne topapa. Sipapa ku viditi. Photoshoot wagiteekamu ssente ng'omanyi nti nateekamu ssente. Walemezaamu awo. Nedda. Ogutali musango? Musango kati. Photoshoot size yagiteekamu ssente nga nfaaki. Ekisooka siri socialite bw'oba njagala kutrendinga. You did? I did. What trending? No, nti kiteekemu ekyakusanyusa? Kyansanyusa naye sigamba musobola tekisaana kunzigira mu birowoozo mbu nkikole. Tekisobola. Luli abantu bejjanga mu gallery kulaga nti ono ye mwami wange kati muva mu gallery nga mukyawa abantu badde bakwagalanga mu gallery walemerayo omaze okyawa omusajja ovudde mu gallery onyonyola abantu Nathan Ball we are no longer mating. Temukyegatta. Twegattire ki? Naye yakoze katya kakunyizizo. Twegattire ki? I think now it's a trend. Ey'okukyawa. Ey'okukyawa neeri awo. By the time omuwala agenda okukyawa omusajja ng'olwedde alina omusajja omulala ali mu pipeline. In not less than a month ne bakuproposingirawo. Kakubuulire kati bwe kibeera nowadays omuwala tosobola kublokinga mikisa gyo nga tonabatuuka ku step ndala kitegeera kati right now since I'm engaged bwe mbeera n'omulala then ekyo kibeera very unfair. The engagement can stop you. Yeah. Why would I say yes nga siri willing? Okay. So you're telling me omusajja waba tanna taking any step. Nga omukyali ku girlfriend thing. Yeah, chances zibeera open. So omutima gwo open eri omuntu yenna. Yeah, mawaso nga mudatinze for long nga tolabawo nkyukakyuka. Nkutegedde.
Me got you, understand you. Basajja take action very fast. Bana bawala bali ku Bwangu balina gye balaga. Yatuli ku Bwangu No, naye obeera naye mulala najja namutwala mu maaso. Train balinye abasajja train tulinnya ze Uganda bo balinnya ze France. Obeeraawo n'obeeraawo n'odibiraawo. Ate olwedde oba olina gw'olina. Olwedde oba olina gw'olina. No, bw'ogaana omuntu akutwala mu maaso n'osigaza ono. Ate naye na ending up nga takutuuta kitegeera. Nti oba odibye si kyo. Bulungi nnyo ate. So, did your parents know Frank and Ntambi? Did I do what? Did your family know Frank and Ntambi? No. In 2 years mbadde mwena. Alina abaluganda bo bamanyi? Yeah. Ina bamanyi ba friends bange. No abaluganda? Okay. Nga bamumanyidde mu kitiiki nga kati biri ebyaliwo ebya media nawe nandibadde nkikweka era bakitegeera. Bamanya nti ono yakola ati muganda waffe. You mean you didn't? We did naye. Tekyetaagisa. Kati ono yagenze wako mupya? Yeah. Nga ya papier. Frank abadde musajja mutuufu yali yeetegereza. Singa yabikola biri byonna byonna n'amaliza ng'omukoze ekintu kino. Sandi kikoze. Ono ndabanga ya papier. Kaya papier amuleke. Omulekera omwe akutuka omutima yamanya. No, I'm just curious because speed yako. Simotisa, no, I'm just curious speed yatutte. Frank Ntambi 2 years. Talinyanga ko yadde mu lujja lwewammwe. No. Myezi 6 nga bali tebamukkiriza. Gwe kikuwa kya kuyiga ki? Muli ku Bwangu. Si ffenna. Mwina gye mulaga. Si ffenna. Anyway, ngoyagala okufuna ebintu okuva China tugamba buy with Joseph China wali okubanga akuleetera buli kintu okuva China. So ya making China to be close ne Uganda bwati nti obeere no Kampala no gamba njagala kino na kino bintu nabikuweereza oba n'ogera n'akulambuza obutale. So buy with Joseph China buli kimu akatale oba okamaze buli kyoyagala oba okifunye oba otuse ku kinyusi. Then ow'emmotoka goli mbya clearing. Tugenda kuba gundi tukuba ya makeup akalango tukweka makeup. Makeup, wigs, bizigo, njala byonna. N'ebizigo mwoli abaana batuufu. Kakati oyagala ogula emmotoka. Ayagala ogula emmotoka ng'owulira okoye okutambuza ebigere ng'ente ebisooto bikuyitiriddeko enkuba ekutonya tova waka obula kwetikka nnyumba yo gitambuliremu bakugamba Sula Motors. Webali okukutaasa ebizibu ebyo byonna byenjogeddeko. Basangibwa Makindye awo ku nkulungo ya Salama Road ekidda ku Entebbe Road awo wansi ojja kusaba nga amafuta bagalita Africa Oil then opposite wewali Sula Motors ojja kuba asobola okuba nga ofuna emmotoka y'ebirooto byo ku kibanja mpola ekyakikola okuswapinga n'otopinga up ekyakikola awo osobola okujja n'opangisa emmotoka n'ogenda n'olya la n'otambulamu n'oweesaalisa nalowooza praise n'akugwamu n'ogamba nalowooza olina emmotoka yo kumbe wagije wa Sula Motors. So Sula Motors ezo n'abikola genda awo buli kimu ky'emmotoka kiba kiggwawo oba osobola ogenda ku branch y'endala wano ekibuye awo nga ku Moland po ojja kulaba bondi ennene kikubo kya Moland po waggulu kuliko kalina kuliyitira Sula Motors ojja kuba guwedde. Praise akola makeup adiringira mu makeup buli makeup wa buli type right. Birthday shoots. Kati nze mpita beautician. You want to look like her? You want to look like her? Because kola bya bulungi bya bakyala. She's a beautician. Asobola okugenda makeup bya bakyala byonna ne photo shoot nzikola. Tokola photo shoot. Just beautify. Oyina wig? Wigs, jewelry? Makeup, jewelry. All located where? A location to correct for now.
Allocation. N'abawala bonna abasinga ennaku zino muli ba beauticians bonna. Nowa Bruno Betty naye beautician. Alungi abantu. Atuulaawo waliwo waggulu naye waliwo watuula ku kizimbe awo mu kibuga. Atuuka nawo ne mutuulako ne mugamba hello. N'alowooza ndi faani kumbe mugamba wabbaawo omusajja waffe ekibuno edduka. Kitegeera? Bruno Betty. Gwe. Anyway, tumaliriza. Caution ki gy'olina eri bawala banno abali mu situation gy'obaddemu? What do you have to tell them? Kiki osobola okubagamba? Nga gwe praise. Situation. Eyakuleetedde to jump. Baba nkigambe wabuuse muki ate n'ogwa muki? Nedda. Sikyakulowoozaako nnyo. Sikyakulowoozaako nnyo. Kale. Anyway, nkitegedde ky'otegeeza kye nayogedde, I will just repeat myself. Woholdinga on notufuka ng'owulira tokyasobola. Tegugwa. Yeah, kireke. Tokaka. Naye era bw'oba olabawo chances things to be better, era sigalawo. Kibeera ku ggwe omutima gw'okiga. Otuuka ng'omutima gugambye hold on. Kati ng'ogwo gwa holdinga ne guholdinga. Amala n'okita. Negukoowa. Oli shibaholic? Nnyo. Kulaba. Ondaba? Bashibaholic balabika batya? Balabika. Batya? Kala kaviri twakasibako. Omukulu yakasibako bwe katyo. Walina ne video gyakakoleramu ndowooza. Ndi inspired. Noli inspired. Ebintu ebibo biraba. Amapale. And shibaholic. That's the fact. Bakalanga obushejja nga 22. But I sure it was a surprise. We are very excited. Surprise kuchi? Yeah, sure. Yeah, so, sure. What do you mean it was a surprise? What don't you say? Nza knew. Really? The moment she comes back, I know tukolera gondi. Show yokuba nti akomyoko abanga atwani veiling nti kati now I'm back in the game. Ekyo nabadde ekisuubira. What do you mean surprise? Kangambe one thing about she. Ebintu bye bamusubirizaamu okukola. Olumusi byakola. Kuba akalango saagala eyo tugendeyo. Wama mujje ku show Eliserena 22nd of August. Bashibaholic simwena. Destiny. Amara, Pitani, Didis, Pitani Ndekani. Naye nyina bangi ab'okuyita naye. Itaye basatu. Bonna basatu of course the baddest. Destiny. Tomumanyi. Mumanyi. Destiny tugenda kwogera. Destiny avuga speed yo bolaba. Oba gwamuvuga speed. Yavuga speed. Destiny ovuga speed tugenda kwogera. Destiny muleke gwamuvuga speed. Okubiri president waffe Bashibaholics. Tomumanyi bamita Medi. Yeah, president wamu. Okay. Omulala. Nagwe nalaba bayo gwe nalaba Shibaholics omwali musama omupiira ne ba Lydia Jasmine. Bayo oyo. Anyway, sijukira bulungi. Aberangawo. Sijukira namukuba Lydia Jasmine golo 2 ku 1. Aberangawo. Naye gwe tewaliyo. Waliyo bika musajja. Gwali kukyakusaza mu kaabu. Omulala Kama. Omuvubuka amita Kama. N'abalala. Bonna bajje nga 22 Serena Hotel. Nga tukumtumwaniriza okudda in the game. Okitegeera. Anyway, tubadde ku The Truth Media mbadde praise abadde wano to confirm her and Frankie Ntambi they are no more. You find another love with another nigga. So she left the nigga aside. Your guy, go badomanyi, go abade your guy. Ba mulese ne batwala the other guy's guy. I don't know if you're getting me. Praise left the nigga. Your guy, now again with another nigga.
kati ate gayiwoli kati jukira abadde bakwano boli bakwano boli bafuuse bakwano bo kati bakumanyi kati ate bakwano bo nabadde bakumanyi bakimanye nti gayiwa bwamulese okitegedde. So we taking another path away from Frankie and Ntambi, joining pozono yani erinnya lye ndirabidde tewali taddeyo. I remember yada kubya akasuti ka green kale ka green tewalabye wa mulala gwe shanga we no omulimu gombo woti omukutto yagala mutuga walabye wa mulala kakubye ka green kapate kakoti ki video ngenda jibawa no video ngenda jibawa ngenda bawako ku video eyo maweko ne bifananyi before nga tuli wa guy then after nga tuze e wa guy naye mukendeze speed bila mujja tomera tutuse kati watuuse speed nene. You've just left with a guy and you fall into another guy's trousers. Wala nkungubage abantu batekingako time mwaka nagamba I've healed ngafiiriddwa okutekuba kufiirwa. She left this boxer and fell into another boxer.